ebibuga 13 ebyensi gye bayita Bungereza bammeeya baabyo basiraamu nga n'ekibuga ekikulu London meeya waakyo ye Sadiq Khan kibanga kugamba nti meeya w'e Makka ye Stephen ye Peter kati omanyi ensi esinga osiramu kama abantu mu nsi yensi y'abalokole United States of America kyokka nga yensi esinga okulwanyisa obusiramu mu nsi yonna. Omusajja yateekawo ensonga tukwatagana ne bakakasa nti oli mutuufu era yali mutuufu atwogeddeko ensonga eki ya democracy naye nina ensonga aga ku nsonga eyo gwe tekikwewuunyisa kuba olwaliro nga capital city ya Kampala nga president myaka abisinzira nga maama mulokole era ye patron w'abalokole mu ggwanga. They can do everything kyebaagala. Aida ne bwavaayo n'atulimba mbu yafa n'azuukira teri agenda mumukwatako naye seeka asomesa ebituufu ate ne bamuyoola tukwatagana baseeka bali ku bunkenge batya n'okwogera ebigambo ebimu nekituuka olalo nga capital city y'eggwanga omutima gw'eggwanga nga one ekibuga Kampala we kitandikira we wali headquarter y'obusiraamu kati laba executive director musiraamu ye Sharifa Bezeki minister we Kampala musiraamu Hajati Minsa Kabanda MP Central Haji Muhammad Nsereko MP w'abakyala ye Shamim Malende MP awo balabala mukono gatulina abekawempe babiri tukwatagana anyway Mayor Central ye Salimu Uhuru ebyo nno byenkugamba Jennifer Musisi yajja okujjawo obusiraamu mu Kampala nga Mayor mbadde mwerabidde Mayor ya Haji Elias Lukwago naye nga Jennifer Musisi yali omulokolo w'amaanyi ennyo era bwe yali impeachinga Elias Lukwago we yali atudde yali ataddewo vansi ya Yeremiya abalabe bange anaabalwanyisanga n'abanzigirawo kyeza yali azze kujja busiraamu mu Kampala olwaliro taliiwo Kampala eri mikono gy'abasiraamu tukwatagana waliwo omusajja amanyiddwa nga Deo balabye kubo yayimirira Nakivubo naga tugenda kujja obusiraamu mu myaka 10 the 10 years project yayimirira Nakivubo leero ani nannyini Nakivubo otegere nti Allah gyali bino si byakusaaga yamisa Mungu omulaba obo obubulamu kati eno yeddiini ye oli omusajja byeyagattagatta mu 1979 naga tekisoboka ebintu byendaba Yesu yalina buli kimu naye ono omusajja yali yekka nga talina yadde kati gankoki abakristaayo balina ekifaananyi kya Yesu bamanyi ne bwafaanana sikyo Muhammadi tetumanyi bwafaanana kuba biri twandisinze kutyani gwomanyi oba gwotamanyi gwomanyi gwolaba nako ku basiraamu n'abakristaayo bani abasinga okutya Katonda just nkuwadde kyentegeeza kyekino Yesu yagamba abantu basiibe naye abakatulisi bali yagamba mu Matayo 5:6 balina omukisa bali mu njala n'ennyonta ku lw'obutuukirivu abakristaayo abakatuliki basiiba kye baagadde siba fanta n'anywa kooko Muhammadi tebamanyi bwafaanana n'olimiru tebamanyi na gy'abeera tukwatagana tebalina gwe mulabirako abagamba nti musiibe enjala n'ebakarakata okuva ku 11 paka ssaawa egi